Isima cabinet yafulumye ekiro kikeseza olwaleero naye ebiri mu cabinet byewuunyisa era bisesa kyokka amawulire gensembi y'okufuna omubaka abadde omubaka we Mawokota Kanso Yusufu Nsibambi Kalinkwe agambye ntalabanga musajja mubi nga President Museveni mu cabinet n'atamusoma n'atakoma kwoyo nkubyeko akasimu mbuuze nti bana ennyendo mukungu ekiri kitya nti omutegeke ow'ekitiibwa naye ali mu maziga neŋŋamba nti kakati mumbulye kate ekimanya kabonera kikiri kitya nti nayo embeera yeemu nti omukulu bwe yalabadde alonda kabineeti abasajja bonna yabalese ebbali lwaki Museveni tajjukira nenze kansooke mwebazeeko kanfukamire mwebazeeko Ovukamiddeko nakiyisema kwebaza ku mwami Museveni owebaza akoze eki simwebaza guno gwakubiri kasanga ajja mu Uganda okufukamira n'omwebaza ng'omwebaza ku nsonga ki namwebazaako ku luguudo nga mpadde oluguudo lw'e Butambala nga mpadde kolansi guno gwakubiri nga weebaza mwami Museveni oli ku maviivi ku ttaka ndi ku maviivi ku ttaka ssebo w'ekitiibwa pulezidenti alaba vidiyo eno nsaba ogimumpeere nakwebazizza nnyo nasiimye nnyo obutampeera mpuuga bwa minisita obutampeera Abedi bwa minisita obutampeera Nsibambi bwa minisita lwaki abaganda banno obutampeera Mabikke bwa minisita obutampeera Frank Gashumba awo yagenda nakwetuga bwa minisita obutampeera Kimunyagwa bakirimba ne balabika bakibye no kibba nti bagenda kiwa bwa prime minister ekyo Kimunyagwa juzi kyakola ne interview ne kigamba Museveni mubi nnyo mazima ne tumukolera bwe tuti tena kyatusasudde bano ow'ekitiibwa pulezidenti w'eggwanga nkwebaza kyekikufukamiza kwebaza mwami Museveni butampeera mpuuga bwa minisita butampeera Abedi bwa minisita butampeera Kansibambi bwa minisita butampeera Kimunyagwa bwa prime minister ulidde butampeera Latifu Ssebaggala bwa minisita butampeera Frank Gashumba bwa minisita mulabye nti Bobi Wine w'amaanyi nnyo abigiramu webya cabinet ya Museveni buli mufere yena yamufuumuula buli mufere yena yamufuumuula ulidde kati mulabye ulidde etegeza mwami Museveni alabidde ku Bobi Wine exactly mwami Museveni yategeera mwami Museveni musajja mugezi nnyo mwami Museveni yategeera abafere bonna talina gwaleese buli mufere agenda kwetuga buli mufere agenda kwetta abagobye agobye abafere Museveni tayagala abafere naye ayagala kiriini abafere bonna abagobye nze mwami Museveni kyonkoledde gasanga ojja mu buyinza gwe guno mulundi ogwokubiri okwebaza ogwasooka nakwebaza kumpa kolansi Butambala guno gubadde gwakubiri kasonyimidde empuuga obwa minisita n'ofukamira kasonyimidde Kansibambi obwa minisita kasonyimidde Kimunyagwa owulidde obwa prime minister ekyo ne bakikudde n'okikuula kasonyimidde ka Frank Gashumba obwa minisita omuvandimwe kasonyimidde Latifu Ssebaggala obwa minisita owulidde Kimukaaku ebikonywa byonna bapolitical limbo ewulidde kasonyimidde bapolitical limbo bonna obwa minisita Museveni nze wangaala owulidde wangaala nayisema kyokoze kyekyo waŋŋamba gwe n'obulamu bwo tolyebaza muntu yenna ava mu nnyumba ya Museveni kababeere abaana be oba abazzukulu be noŋŋamba nti mu nnyumba ya Museveni abantu okka gw'otalinamu buzibu be baana abawala naye ate kakati leero okuse ku maviivi onnewuunyisizza kino Museveni kyankoledde kyamaanyi nnyo sikirabangako Museveni kyakoze n'akumira abaganda obwa minisita gwe n'osanyuka exactly mbadde manyi kati abaganda ate baganda baawa anti abo abasinga ku bo baganda wangamba manyi obuzaale bwabwe abasinga baganda nedda sseba abasinga balundi taata oba tovodde nedda oba toyawudde mawanga abasinga balundi kati ngaani omulundi
Segona Murundi. Kasibante Moses Murundi. Nsibambi tedira ngonge. Gwe bagambye buli ayedire ngonga ba Muganda. Ali zabade mayi Nsibambi Muganda wange. Mayinti muzukulu ati nedda ssebo. Abantu bajja kukyayira bwerere. Abo si baffe ba wano. So, cabinet bweto webadde. Amaziga gali ku Lwemasaka. Nsibambi bamwiseko ku Jaliya City nga abwakula obuddo bwa Busimba ayinza okwetuga asaanako omuntu bagambye omukulu bamusanze bwakula omuddo bwaddamu bwagusimba Nsibambi kati ne bw'aba agenda mu Kabuyonjo agendereko omuntu Nsibambi ayinza okwetuga bamubeere kumpi abantu be Nsibambi ne bw'aba kati agenda mu Kabuyonjo bannaye mumubeere kumpi ate bwalwa mu Kabuyonjo mu gikonkone kade kizo kwewunyisa waliwo abamulabye lero Siyidi siku nakulagena ku muziki bamulabye agenda ku kanisa kati yatabuse omusajja ageza ku kanisa yatabuse Nsibambi abadde ku show deal whatever you want nchagira ku list yoko njate ko mu cabinet Museveni zontasiza banne aka kasajja kadde kagenda mulabye mbadde mbagamba mubadde biki ulidde banne Museveni onkoledde olunaku akuwadde idi Museveni ompadde idi sina kyenkubanje idi ogimpadde ulidde Museveni ompadde idi Museveni ompadde idi mbumpuuga oyo nno bamulimbye ajja mu bwa minisita constitutional amateeka leba ne Museveni oba lwe yabakubye ekikono oba mawoono yagwerayo Museveni wadde atusibye ne Museveni ategeera ebyobufuzi ate Museveni abakoze audio zino abakoze radio awuliriza aba itegese ebimuwa naye kenyini awuliriza Museveni tayagala bisesemye abantu bamaze okugoba mu constituency yo ate yakulonde ate bino byonna ababiwulira Museveni yayagala bukurimu nenze balinga nga abasajja bamukolera ulidde sajja bamukolera Museveni kyagamba akyali mu muligolo ly'omutima gw'ensiko ulidde ne kanebaza ne ku Bobi Wine nzizaayo sobola kuva ku guni nga sebaziza ku Bobi Wine ate Bobi Wine yogenda mwebazaaki genda maaso sebo nebaza his excellence nebaza his excellence the president of Republic of Uganda Robert Kyagulanyi webale kulengerera wala webale kulengerera wala n'ogoba abafere ne Museveni bonna talina gwatutteko olidde n'ogoba Latifu Sebagala n'ogoba Kamabikke n'ogoba Mpuuga n'ogoba Abedi olidde n'ogoba Kimunyagwa olidde n'ogoba Kayusufu Nsibambi ulidde mune basuze bazirika kati Nsibambi huyo batugambye yo naku lwaidi ne bamusanze agenda ku ekereziya Nsibambi yatabudde bamulengedde vira agenda ku ekereziya Maria omanyi kye bayita mu lugalaji nakola ko lugalaji omanyi kye bayita kimotoka yatabudde emotoka ku kutabula oilo n'amazzi otiyo parking and parking eweyo none se engine obo ina kujjamu yingini kuteekamu mpya oba kugisiba kati n'Ensibambi yatabudde Nsibambi yatabudde amazzi ne oyiro mu kifo ky'omusanga ku muzikiti bamusanze agenda Villa Maria ku kyaki olidde ne bannange abansibambi mutuyambe Nsibambi mutuyambe bannange ne bw'aba agenze mu ttooyi mukonkone talwayo atambulireko omuntu kati naye kati oli mukwebaza Kyagulanyi Ssentamu kati Kyagulanyi Ssentamu kino akiyingiriramu anti yabirengererawo nze we nasomera twalina omusajja baali bamuyita Socrates oba yali mu Faransa the great thinker ng'oli alowooza n'okukirako kompyuta kati Socrates wa Uganda bamuyita Kyagulanyi Ssentamu vaawo
ebyobufuzi bya Uganda bitambulira ku Kyagulanyi Center. Nze we nasomera tulina omusajja nga bamuyita Socrates, the great thinker. Yali mu Faransa nga tamanyi na kompyuta mu kulowooza. Kati mu Uganda twazeewo Socrates wa Uganda. Oli yali wa Bufaransa, kati ono ye Socrates wa Uganda. Yani Kyagulanyi Center Nabbi Sulaiman. Kuba Katonda abuuza Nabbi Sulaiman nkuweeki nti magezi. Mpa magezi. Kyagulanyi yafuna. Era bannabbi bonna akyasinze okuba n'amagezi ye Nabbi Sulaiman, Nabbi Solomon. Kyagulanyi ng'atu oba omwagala bwagazi. Nedda ssebo. Togamba Museveni okulonda kabinenti yasinzidde ku magezi ga Kyagulanyi. Exactly. Oba Kyagulanyi afuga kati Uganda. Era kiyinzika okuba. Ko ngamba nti Museveni mu kulonda kabinenti ye asoose n'anoonya ebikono Kyagulanyi bina biyasuula. Ebiyasuula. Bibadde byesembeza ku mwanjo. Bi political limbo ebiri mu political limbo. Nabyo n'abyongerayo. Byonna n'abyongerayo. Bibadde mu Yerusaze mu Yebukasa. Yerusaze yesinga okufaanana obubi. So webaza Kyagulanyi ne maama n'omukyala Babi. Family gyebaza omulundi gumu kubanga jjukira Babi waŋŋamba akutegeera nnyo omwana Babi antegeera. Babi antegeera. Agamba omwana we Butambala wuuyo. Babi antegeera. Babi munne naye nkwebalizaako. Munne weebale nnyo. Weebale kufumbira mwana wattu. Weebale kulabirira mwana wattu. Weebale kumutegekera mmere eyongera amagezi. Mugumiyadde nti bali ku mawanga ensi ejja kumala etereere. Ensi ejja kutereera. We mulikomerawo mwenna mube bagumu. Ensi ejja kutereera. N'ebikonywa buli mukama waffe kye yagoba, buli kye yakasuka, tewali kirabikidde mu kabinenti. So Kyagulanyi omuloopera nti ekibadde Kampala ekiro kya leero abategeke be tekuli alabiki. Yes, mukama wange Kyagulanyi nkuloopera nti ekibadde mu Kampala ekiro kya leero ebitegeke byo bipolitical limbo ebinyankuzi bihayatu munafiki binanfuusi tekuli kifulumidde mu palamenti mu kabinenti wadde omulema temuli kifulumidde mu palamenti. Era Nsibambi bamusanze agenda Villa Maria mu kifo ky'ogenda ku muzikiti ku Yidi. Nsibambi ayinza okuba nga bambi yatabudde. Fe mu lulimi lwa makanika emmotoka okutabula gwe kugisanga etabudde oyiro mu mazzi. Era etteeka ligamba gigyemu gwira mu yingini ndala. Kati n'Ensibambi atabudde. Ensibambi ng'ate kintu kimukubye nnyo. Baliyose. Kyovudala nebazizaako ku Mwai Museveni. Baliyose. Aka kasajja kazibu nnyo. Ulide nupu kabadde kavuma abantu nupu si yakuwangula. Yamuwangula wenale. Bamuwadde n'obwa minisita yamuwangula. Susan Nakawuki. Bamuwadde obwa minisita. Nupu si yakuwangula. Ne buli dakiika nupu. Kaddayo ogwire ku ddalu ku nupu. Aka kasajja kabi nnyo ka Nsibambi. Ulide kabi nnyo ka Nsibambi. Yagamba agenda kuyamba mu kuteesa abasibe ba nupu. Asooka ayambe nnyina oba yambe famire ye. Yamuyamba n'amuzimbira gy'ajja. Soko yambe agigundi gwabbirako ettaka. Aji ali Kasule. Aji ali Kasule soko omuyambe gwabbirako ettaka. Nga tonakuyamba balala. Omusajja yakuweerera obbye ettaka lye. Ulidde obbye buli kimu kyonna. Ulidde. So kati gwe olunaku lwa leero ogenda kulusiiba mu kwebaza bwebaza. Neebaziza. Ogenda kwebanga webaza bwebaza. Nebagambe nti odidde engalo n'otandika ozifunyiza wali webigenge. Bwe kisaana. Tofunyiza engalo wali webigenge. Bwe kisaana. Omusajja omuganda oweddira engabi. Bwe kisaana. Kyokola kye kituufu. Bwe kiri ennyuna. Nze gekasanga Museveni ajja mu buyinza. Guno gubadde mulundi gwakubiri nga mwebaza. Oba tokikolangako? Ogwasooka namwebaza mpadde kolansi ebuta. Museveni yasooka kunvuma. Yampisaamu eggaali. Mbuki?
ndeekaana buleekaanyi ebutambala wavaayo ki newe yenyini lwaki teri kolansi olidde ndeekaana buleekaanyi kolansi mwagazaaki yanvumako emirundi ng'esatu nenze namusonyiwa esigeze olina otawone mwami Museveni byaddala mwami Museveni yanvumako ssebo yampisamu eggaali yaŋŋa ndeekaana buleekaanyi nsiba ku zirediyo ndeekaana buleekaanyi mpoze ebutambala teri kolansi naye ate yamaana akkiriza kolansi n'amukuwa n'amumpa era ne mwebaza kati olero omwebaziza ogwokubiri naye kyakoze abasajja olaba nsibambi kiri ekyokugenda ate bamugambye nti waisebo yidi si byagenda kunankani si kereziya naye yidi ne bagamba yidi yakusala bisolo ate abadde asaza embwa ajja kusala n'embizzi olidde abadde asaza embwa ajja kusala n'embizzi naye mugamba nedda simbwa lwaki awunze nnyo tasobola butawunga nsibambi abadde ku shuwa ddiiru abadde ku shuwa ddiiru nti agenda kulya bwa minisita Museveni oba yatasiima Museveni bane mumunenyeza bwereere Museveni nze munenye ebibi bingi ne Museveni naye ayagala cream tayagala mivumba naye n'osuula Nsibambi n'olonda Nammere anti Nammere lwaki omulonze nange ne bwe nali badde mwami Museveni Nammere mubategeera gyali mu bizolo gyali mu bawemuzi gyali kati omwetaaga mu ntalo ye kimulonze nti freestyle akuba wonna bw'oba onoonya ebizezengere ebitategeera omuteekamu ate oba onoonya abagezi asobola okwogera ensonga zo ne zituuka eri public era nawe omuyita omuteekamu gavumenti yonna ebeerayo n'ebizolo byayo ebayo n'abamala ebibamba gavumenti mufunze banaabajjwa kati eba n'ebigema enkuba ku lumbe Nammere obwa minisita bwadde bumusaana n'osuula Nsibambi munnamateeka yakola ssemateeka sonsution bikibi byonna ebyo ajjudde emisango gya KCC yali looya wa Mugaddafi ajjudde emisango gyagi Ali Kasule ajjudde emisango gy'abasisita oli abasisita ekigo abaagala ettaka lye nomma Franka Gashumba kati Franka Gashumba ne juzi namulaba ku lumbe lwa Kalangwa nenga oba famire ya Kalangwa wankolimire kati ng'oleeta mu bantu bonna abateeka okwogera ng'oleeta Franka Gashumba is a good speaker uwa mwogezi mulungi uwa kati Franka Gashumba omulete mutuluba ki tomulete mu byabakozi kuba talina mulimu abeera watya Franka Gashumba talina mulimu jobuleesi kireereesi naye ng'ayina essente mufere wa Kampala gwe kyogaba abafere tebaba na ssente gwe ababbi tebakusinga ssente bansinga naye ng'akeera kutuulaawo ku stage abafere tebakusinga ssente akeera kutuulaawo ku stage kati Franka Gashumba omuleetera mu layini y'abannabyabufuzi ate munnabyabufuzi bitya oyo ali double standard enkya n'awagira ono emyezi 3 n'awagira oli emyezi n'akola kutya munnabyabufuzi oleetanga ffe ekibiina kyange kyafuna obuzibu ensi n'ekimanya ekyefudisi neŋŋamba sinasalawo ne kakati nkyanyoonya ekibiina mwendaga n'ekyo kiri wakiwummuza ekyo kinnakiwummuza tobeere onoga nti ate njagala ya muliyati ate njagala yani nze FDC ne kaadi ndina eka njaga gibatwalira sikyali waabwe so Frank Gashumba tolinawo omuteeka mubasuubuzi asuubula ki ate nadde omudala gw'ennyaanya mubazadde tomuteekayo muzadde n'ozaala omwana nga yasinga okwambala enkunamyo ajja ne mumpale mu stage alina enjala zikomeera kati ezo enjala empanvu era nammwe abasajja tubakuutira enjala empanvu omukazi ajja kuwunyirira tasobola kwetukuza enjala omuwala kyalimu gwe mulembe nedda nawe bajja kuwunya ezo enjala empanvu mbi omukazi olina okwetukuza eyo wansi n'oteekayo engalo ne mujja kuwunyirira abasajja mudibe nga musajja akugendako owunyanga eggwanika ly'emulago ng'owunya ng'omucomo ezo enjala empanvu mbi
tezina tezikwongerako wabula zireeta bukyafu bwo. So Abedi Bwanika abaita sana mu cabinet eno ng'asaana muki ku nsonga z'obulimi nga bwe yali maddi yaliko yalundako obugubi ku nsonga z'obugubi n'afuna ki ku nsonga z'eddiini Musumba ani bakamugoba mu kyakinya bamugobako entinda ne bamugobako endala eri wano Lugala bagiyita Victory Church ya Pastor Buyondo Albert ne bamugobako endala eri Lugala bagiyita Life Church kati oyo Musumba natandika eyiye entinda era nayo neegwa yali mu Ministers Village natandika ekiina ky'ebyobufuzi yakirimu omu nga n'abaana be tebakkirizibwa kibeera n'akitunda n'agenda mu Nuupu n'ava musajja oyo yagenda mu Nuupu n'ava mu Nuupu n'agenda kati ali mu muti oba kyekibiina kiri ku kikyo aba tajaamu mu kabinenti eno tasobola. Mwami Museveni muleke muyita weewe. Mwami Museveni wadde mukulu naye akyalina amagezi ge. Mwami Museveni wadde mukulu naye akyategeera. Mwami Mukaaku aba tajaamu mu kabinenti eno oyo mpozi kati omweyaki Kaliya Guidance musajja mukulu nga yafumbirwa na mukazi yafumbirwa mu kyotala bamuyita Bacu ye ssezaala we yawasa mu kyotala yafumbirwa mukazi emali ga mukazi nafano mu Buganda omusajja yabeera awasizza Mukaaku oba asula mu Namasuba kalina zooni ewa ssezaala we baali bamuyita Bacu mu kyotala yafa kati mukazi we erinnya njerabidde ne mu kyotala amaka ne bageddiza ali ku bufumbo Mukaaku so tasobola muteeka mu kabinet omwebaza ki badde nzondooza engeri gy'ategeera ennyo ebyobufuzi abaddewo okuwa nebbanga ddeneko osobola omuteeka muno kati Mukaaku kiki yali akulembedde mu Uganda wano nekigenda mu maaso oba ani gwe yali agulumiize n'atugamba nti ngulumiize gundi fe tugulumiiza abaana babaddeko babaka ba palamenti tuyigiriza abaana okuteesa ku zireediyo tuyigiriza abaana okuba amasimu ne Mukaaku ani gwe yali agulumiize nti yaleeta gundi mwami Mabika atasaana mu kabinenti omu oyo nga n'obufumbo bwamulema is a lawyer obufumbo bwamulema mukazi ali Bulaaya mwami Mabika munnamateeka yaliko legislature ng'aliriddewo amateeka ate agenda nakwero DC mwami Mabika wali omuwuliddewo ng'awolereza tasobola nakuwolereza musango gwa nkoko ebintu babyesooka bwesogamba esagaza mwami Museveni byasudde ekituufu bali tebasaana bonna tebali qualified kali Mpuuga wawa mbuulira Mpuuga wawa alemera okubeera qualified ani Mpuuga obwesigwa integrity Mpuuga talina integrity talina obwesigwa kikulu nnyo neno mu mirimu gyetuwangaali bwaba tolina bwesigwa kati nze waliwo omuntu akuweereza ssente ng'ali bweru wa ggwanga naga nkolera kino nakino obwesigwa fe abantu basinzira bweru n'akugamba mpangisiza ennimiro ndyaga kulima ntangawuuzi n'akuweereza ssente n'opangisa ennimiro takulabanga nako takumanyi waliwo nange yakinkola nga tandabanga nako takulabanga nako takumanyi bamunyumiza nti oyo muntu mwesimbu so mwami Mpuuga talina integrity adayinga enviiri ze nakweyerusa naye nga ate abo baba bakoze bubi nedde ze nkubulidde nakafuna abaana b'ebweru 3 omulala yampa lusuku nange ndabirire olusuku nengenda ngula poloti nengenda ngula ebitooke Kawanda nengula ebijimusa nenduteeka mu kimu kyonna nga tandabanga nako kyebayita integrity naye omusajja oyo si mubi ani Mwami Mpuuga nga si mubi lwaki musajja munnabyabufuzi omugundiivu mu Uganda tanatuuka Mpuuga kufuuka olaba nange sinatuuka kufuuka mugundiivu ategekeddwa yaliko minisita wa Kabaka
kabaka amala bagoba kabaka bw'omuyitirirako ng'akugoba lwakuba kabaka taswaza tagama nti nkugobye kabaka asiimye n'akuwummuza era okyanga nnyo omuntu avudde Mengo nga kabaka asiimye n'amuwummuza aba mufere aba mubbi kabaka abaana byamulabyeko kabaka alengeranga Bobi Wine bw'otandika okwekyokola nga kabaka asiima nga bakuwummuza kasi otandika okwekyokola Mwami Sseggona atasaana bwa minisita nga bumuvaawa minisita w'amateeka atamanya kutereka ssente ate ziri yali atesoose neze ng'alina gy'alaga nagemotoka eddugala gasoba gyozeeko gwe mmotoka tomenya mateeka gakuuma ssente tomenya mateeka gajja ssente mane rondaling otamulira milioni 17 mu mmotoka naye atasaana bwa minisita w'amateeka talina bw'asaana naawe oba bw'oli ku gavumenti talina bw'asaana omuntu ayafuna obululu 3,600 mu constituency gye yawangulirangako emitwalo 28 olwo abeera asse oyo aba sukulaapu mu lulimi lw'amakanika aba agasse aba agasse mu lulimi lw'abamakanika aba agasse nze ndaba abasajja abo mbadde nze mbalaba basaana ati nze gwe buli gw'oleeta zige talina oleese empuuga ne mga ati si mwesigwa obwesigwa kikulu nnyo ne bweba kyaki ne bwaba wakaawo ffe tuli mu bwavu obutagambika naye abantu bakyatwesiga nze nayo n'ebyapa 3 oli yabinteresa nenina kaki n'omuntu nga tasobola nakuteresa ndagaano aba muzibu so abasajja abo nabona kabineti bweto wegenda bayitako yegenze amanyi gonna ge bataddewo okuba numpu bagisesebule bagikube ku ttaka batandise ebibiina byabwe anti Museveni atabasiima nebaziza mwami Museveni nze abansasulidde mpuga nasimbawo n'abantu 8 moto ya Nabisunsa egamba nasomesezaayo omwana Nabisunsa senior school egamba you reap what you sow okungula ekyo kiwasiga kyosiga kyokungula you reap what you sow kati bali ku moto ya Nabisunsa senior school naye abaana abo I mean abagaya abo nga bakola ebintu bingi ne bakuba nupu ne bajogoloza ne bajogera ebigambo na biri natuka n'okusimbawo abantu nupu wetadde bakandidate naye bo ne basimbawo ne basimbawo abantu kumpi 8 kiramba 8 you reap what you sow Nabisunsa girls senior secondary school zimoto natabajjukira gwa Museveni omuyita musiru nnyo obolowooza Museveni tategeera ow'endagaano yaabwe yali yakubawa buwika sente teyali yakubateeka mu bukulembeze byonna bibaddemu endagaano zaali 2 kubawa kasente nakubawa bwa minisita kumukubira nnumpu nakubawa bwa minisita wali ne bamuleka naga ffe tugenda kuvuganya kwa president mpuga nagamba ffe tugenda bwa president mbu bamuleka avuganye nga talina kimusumbuwa kumbe boba naye mwami Museveni ddala tulaze omutima gw'ensiko ddala tulaze nti musajja munnansiko ya rabbi mwami Museveni nze mwebazizza nnyo ansanyusizza nnyo mwami Munyagwa tasaanayo kaffe konna konna oyo nno abadde agula ne bannamawulire ne bamupostinga ng'ekifo kye ekya Nabbanja bwe kigenda Munyagwa prime minister naye nga Munyagwa bw'aba gavumenti yo oyinza omuwa oba prime minister kwogwo omutwe omunene ate omutwe omunene n'ogwo omululu gw'alina sense omululu sina kye nali mulabye wali olabyeko Munyagwa bw'alya namulabako ng'ali omukyere baali batongoza ekibiina kye eky'emmere Munyagwa alya ndowooza teri muntu asinga kulya mu Uganda nga Munyagwa naye kyebyo ezo personal behaviors osobola kumugeraganya ate kukulembera ggwanga Munyagwa asobola prime minister kale Munyagwa mwegereza kuyo mukyala aliwo Nabbanja Nabbanja wadde azinaazina buli ekiteetaagisa naye kikazi kikozi era nze mbadde nkyagala kikomewo Nabbanja asinga Munyagwa Nabbanja ekibi kyakendeeza amazina lumu ajja kuzinirako ne ku mulambo
ngalategedde nti agenze kubafiirwa bage prime minister twafudde ddaga omulambo nga ye ali mu kuzina oba mu buto teyazina nnyo Nabbanja ayagala nnyo okuzina alina byakola lulina mulaba atudde kutukutuku alina ebintu lulina mulaba alivuga wirubalo alina ebintu byakola kale ndooza ye muntu w'abantu muntu w'abantu era nze Nabbanja mbadde nkimwagaza so munyango atatebenkana Nabbanja oyo mulaba Nabbanja ye muntu gwoweereza ekintu ku ssimu ye nze nyinza okulaba ekikyamu ekigudde mu gavumenti n'okiweereza Nabbanja n'akulaga nti akibikkudde n'akuddamu n'okuddamu lumu yangamba neggwe munnange gwe tolimperezayo kirungi gavumenti kyekoze oliwo okumpereza bibi byerere ne prime minister omulala aba ayagala kukukwata lwaki wammanyidde lwaki ommanyira lwaki ozanya ku simu yange bakukwate ekyo kimwebaza Nabbanja nze oliwo ebigwa mu Uganda nembiweereza ku simu ye lumu yanzemu nanga ne maama naye ggwe maama bakuteekawo kutuweereza bibi byokka ffe tetulina birungi byetukola lwaki ebirungi byetukola tobimpeerezaako Nabbanja abadde asaana okusigalawo Nabbanja abadde asaana nze omuntu yekka nnomye mu kabinenti ye Misa Kabanda okudda nange saakyagadde bombi nekyofa kulabye ate kyofa kaleko aze kyofa kwalo yabba akalulu ka Alan Nakaseke ate naddawo ne bino byabadde akudali ababodaboda kyekyanvirako munyiigira oledde kyofa kale nze mbadde mwanenze Misa Kabanda yekka yannomye gwe mbadde saagala kudda baabana abasuuliddwa tubakubemu kotooki katono Matiya Kasaija Matiya tagenda kufa oyo agenda kufa Matiya Kasaija David Muhoozi ebinozo mumanyi David Muhoozi asuuliddwa Beta Mongi mukamwana w'Obote abo nno bonna bavuddemu famire yonna kubanga teyawangudde kalulu eri ewaabwe baawe teyesimbye okuluno then naye bwaminisita bamusudde Museveni famire agiziise Ruth Nankabirwa Ruth wa muntu wange bamufudde presidential advisor naye baba kusudde era kasoovu ka presidential advisor oyo no yampako ku motoka free of charge asuuliddwa annumye yampako ku motoka free of charge kutaka onnumye Nankabirwa wampako ku motoka nanga isimu obwavu bukuluma emotoka yiyo kyasusiza Nankabirwa abadde aluddewo nnyo Nankabirwa tebamusudde agenda kusigala afuna omusaala naye aba bakusudde yebeera demotion buli gwe bateeka ku presidential advisor anti okola ne full figure lwakuba Nankabirwa tasaana kukola ne full figure Nankabirwa mumunafuyiza nnyo si lwakuba nti yampako ku motoka ey'obwereere ne Nankabirwa mumunafuyiza nnyo mukyala muyivu Kanoni nno namulamba mu bakristaayo mumanyi Kanoni tosobola kuddira Kanoni n'omutuuza nakola full figure ba presidential advisor naye kati Nankabirwa ono oba saga ya umeme omanyi umeme naye yasikayo ettooke oyo omukyala abomu kubasika ettooke umeme ng'egenda ane Nankabirwa ajja kudda ate anadda atya egundi egyabadde avuganya ekibuga kuno teyavuganyiza kasayago kale akaluto yatawanye kudda ali Nankabirwa bajja muzza ojja kuwulya Museveni ajja kukolayo lishafo anti baba bebiri kitundu abakola lishafo ajja kudda Ruth Evelyn Anite we have the maje ne kakati agafune otero agasabe nnyina oyo bamusudde aye ne eyamuwangula mu kalulu bamuwadde obwa minisita Dr. Charles Ayume yoyo Museveni omulungi eyali mutabani eyaliko speaker emyaka gyedda gwe bayitanga Ayume ono Charles Ayume yewangula Anite amuwadde obwa minisita we have the maje agenda agagambe nnyina addemu agasabe kale agasabe nnyina Moses Ali bamusudde naye kati kyembooza Moses Ali agenda tuulangawa mu parliament kubanga baminisita badde batuula mu maaso wano ku front ku bench kakati si minisita agenda kutuula eri emabega n'ebyo n'obwo obulemu bwe anti amateeka gasigala nga mateeka katulaba bwe gasula Kenzo omugundi
ekololo gwe toli minisita kuba oli mukazi wo oleesa amaalo olidde bali baminisita bamusitulawo kati buli kintu kibaako negundi so kati Moses ali mabega mu baaka siiti John Mwebesa nga simumanyi ali abadde minisita waki Mwebesa abadde minisita wa tourism state wabadde awo Hamson Obua omumanyi ye Hamson ali awo mu Lugwala weeyo waggulu eyo Hamson Obua si abadde Nampala kati abadde Nampala wa gavumenti kati Mululi Mukasa Mululi Mukasa olino naye awangaalidde mu bwagu naye tagenda kufa ajja kufa oyo omusajja akeere ku makya ku Mande tawakamuke ngaloza babayita mu cabinet naye nga takyalina kubeerayo bakiri abadde minisita obulamu bwe bwonna Mululi Mukasa abadde public service bamututte emisinde 22 Okero Olyemu be basajja abadde ba minisita nga ekigambo minisita kyafuuka kitundu ku bbonga nalyo linnya lyabwe omulala Olyemu si mutabani wa minisita wa president Okero Olyemu alabika then Peace Mutuuzo abadde minisita wa culture and gender Peace bamugobye Mutuuzo mukazi wattu Jeno Jijo Odongo ono mweru ayeyerusa anti omukazi yafuna mu Yindi yali agala amufaanane tewamule mukulayira yazine bakazi b'Abayindi bombi oyo naye bamututte emisinde 22 Samu Chepotolisi Samu nga simumanyi ali awo Chepotolisi yali minisita w'amazzi akadde minisita w'amazzi naye mie John Mulimba abadde weeyo Busoga eyo naye John Mulimba Mulimba bamuta John Mulimba tegeza alimba nnyo Musa Echeru Musa bamugobye naye abadde wa disaster and preparedness obwobigwa bitalaze naye bamututte 22 Kabyanga Godfrey Kabyanga mbaje simanyi babeera yeeyo then ne Kenneth Omona wali oba wa mu State House eyo onaye Kenneth Omona kyokka mu baweereddwa nze waliwo benneewuunyiza bawadde ono Victoria University Chancellor bamuyita Muganga oyo omunnarwanda alina omusango wano gwaliko ogw'okubeera bamuvunaanako okubeera mu Uganda mu bumenyi bw'amateeka Museveni amuwadde wa minisita za nsonga za munda mu ggwanga erya Uganda ate omuntu ali ku misango egy'okubeera mu nsi mu bumenyi bw'amateeka alina n'akatami nga yeyogerako nti nze ndi munnarwanda kati omunnarwanda omuwote bwa minisita ezo ng'agenda kukwasaganya ensonga ez'omunda mu ggwanga lyaffe oyo amuwadde then mulimu omulala gwe neewunyiza mulimu abatavaamu bano Aisha Sekindi ye tavaamu buli kaseera abaamu mu kabinenti omwo mulimu nono omukazi omukadde ono Nazaala Watayebwa aliwa yenna Nazaala Watayebwa Anifa Kawooya akakakyala akatidya akakanyankola ako tumanyike kazaala mukyala Watayebwa abanda bo tebalina nabo kuba badde bali mu kulonda ba speaker nga batudde ku ntebe nga zinaaniganye so Ameri ekyambale tamulonze twali tumusuubira nti engeri gyewangundo wa palamenti ayinza okuddira mu kabinenti naye tamulonze yagambye Judith Nabakooba wange azzeemu minisita w'ettaka nze kati ndi mu kintu addemu neze mune takwata simu zange ate ezo zange yalazize simukubiraganako eza tazikwata Honorable Judith Nabakooba congratulations Honorable Judith Nabakooba omubaka parliament akyekera abantu abakyala neze sirimu mbakuyozayoza yagaliza ofune isima buzibu ki bwolina ku Judith Nabakooba mwinako ettaffaali bananganyirira yazze mu kulonda sipiika ng'ayambadde akasikaati kabulaka bwe kati n'akati n'enkondo nga inaatambula alinga ali mu seppulingi Honorable Judith Nabakooba congratulations abalala bawangudde ku bifo nga bapya ono yaliko mukyalani ono yaliko mukyala wa Magoola oyo omukazi oyo Nakawuki yawangula Nsibambi omanti yali mukyala wa Magoola n'azaayo n'abaana bana balambirira n'amala n'agala n'afumbirwa ambasada Nsambwa abakazi batambula mu bitiibwa n'ova ewa Magoola n'ogende wa Nsambwa n'ova mu palamenti ya East Africa n'oyingire ya Uganda kuba yava mu ya East Africa kati yayingidde ya Uganda oyo naye
alondeddwa nedda yasooka kuba mu ya Uganda ya Uganda n'aba oyo omuwala yajja muwala muto yes yali wawo ne Busirooba segonaawo waali siwe yali kakati actually bampa history nti Magoola yali alina okujjaawo mu Magoola n'afunamu ebizibu nga Lukagabi yafunye mu Magoola kwe kuleeta mukazi we obudde obwo oyo Nakawuki Susan so kati ebyo bwe bityo bwe byatambudde David Bahati musajja watu yagudde akalulu naye bamuzizza musajja mukatuliki mulokole General Mbadi Wilson munamagye naye mwali nnyo mu cabinet Lydia Wanyota mwali Kiwanda talabiseeko ne leero mu cabinet bali yose si mukwano gwo si mukwano andi batuna first tubadde nga tumanyi nga zo ebeera nga Shiwawini eba nga Shiwaddiiru nti Kiwanda Godfrey Suubi ateekwa okulabikira mu cabinet bwekiri talabise era Museveni tamujjukira taagala kumanya be basudde baweddeyo ono bebasudde bebo baweddeyo baweddeyo ono omukyala wamwe baba mama bataata naye tebamugize Rosemary Senninde annumye oyo nze talina byannumye sente ye sigiryangako nefa Kawooya nze yampeererako kati waliwo ekintu kyenewunyiza kirala Jane Ruth Aceng bamugye mu minisitule y'ebyobulamu ne bamuzza mu communication Ruth Aceng asobola okwogera olulimi abantu ze bategeera amanyi Oluganda Museveni bwakye bwakola nga kino ekisajja kidokita ekibaddewo kidokita Chris Baryomunsi tibali omusa badagana ku media center nayogera Oluganda nayogera Oluzungu wabeera wetagisa olukiga Olunyankole nayo nalokola ki kati oleta Jane Ruth Aceng mu central anayogerera government nga tasobola ko anakyalanga ku TV oyo anti communication is minister olina okukyalanga ne ku TV ku radio bwekiri Museveni bwatu kati yabadde abuliddwa wamuteeka namuzizikaawo abo kati abana yandibadde amuteeka mu nsonga ze ye bwabwe engulu so general cabinet wetu bwefaanana mulimu n'omuyindi Sanjo Tana Sanjo Tana bamudaddemu kyane Museveni naye kati omuyindi mu cabinet yaffe aba akimamu ki pozi ne Balamu mbadde saagala addemu bwa minisita ate Balamu yakola ki Balamu mbadde njagala bamunsuulire ate no bamuwadira ku gavumenti oyo Ssebugola bagenda kwanina mere naye annumye mbadde njagala bamunsuulire naye baleke bakubagane na mere bonna si bangu badala bamusuule eyakajja naye wali abakajja bagobye Museveni si mmere Museveni tasaaga alina abakajja mulimu abapya betutawuliranga nako bana Simon Mulongo Lucas Faith Kuteesa Mary Kamuli naye bonna bapya bano musajja wa Aruna Kasolo Kyeyune ow'abakyala ali mu Foreign Affairs bamutadde mu Foreign Affairs ensonga z'ebweru ye bamututte eyo kati agenda kutandika niyo anti Foreign Affairs ogendako n'ebweru otera okubeerabeerako eyo gye bamutadde Shatizi Musherure tomanyi Shatizi ye yagisizaamu ono muganda wa Museveni Sodo bateesa nti buli omu akwatako kimu ono Shatizi muwala wa Kuteesa ate Sodo muganda wa Museveni kati Shatizi yabaddeyo mu parliament kati bagira nibane Shatizi yabeera mu parliament naye ayogera ekigambo n'ekimu sikiwulirangayo kati ababeera baagala ki anyway tugenda kuba nga tufundikira wano naye njala nkusooke nkutegeeze abantu bongedde okwagala meya w'e Mukono Robert Kabanda abantu bongedde okumala simanyi bantu kyebagaza Kabanda kiki nnyo ekiri ku Kabanda ekyenjawulo wampisa muntu mulamu afaayo nyo buli kirungi kyonna Katonda yakimuwa Kabanda buli kirungi kyonna Katonda yakimuwa buli woyite eyo bakansala abaani abakulembeze abantu ab'enjawulo eno ku kitebe kya Nuupu Nuupu neyagala muwa tiketi ya bwa MP Mukono awo nze nsooka omuwagira kuli Sitikwendi nze nsooka omuwagira kuli Sitikwendi Kyagulanyi agamba okufa n'obutanyagwa Kabanda Robert ateekwa kuba MP wa Mukono nze nsooka omuwagira kuli Sitikwendi kyekikuwagiza Kabanda gwatali w'e Mukono
nze nabeerako Mukono mmanyiyo obeerangawo bayitawo Ntaawo wabeeranga Ntaawo nga naawe duniya kuzunzizza walinga neiba wa Nambooze anti Nambooze we Ntaawo Nambooze abeera Ntaawo Nambooze abeera Nakabago naye enjawulo ntono njawulo ntono bonna bayingira awo munda nabeerayo ente nayo n'omukyala twakyankana bukyankana mbadde nkunoonya nga kyekyakutwala eyo wali odalizaayo kati owulira singa baga nti Kabanda jju wooli kubaga nti Kabanda jju Mukono nabeerayo ebbanga ddene kakati no byebyo biri eyo Kyagulanyi agamba biri era ku kitebe eno Kyagulanyi agamba nti kaadi eddako awo wali Nambooze nti ya Kabanda nange muwagira emirundi 10 Nambooze bamusiimye Nambooze yajja kufiira ku bantu madamu tekyamu eddoboozi lya Mukono obeera tolisse busi constituency ya kitaawe si bya mugenzi Mwami Kayongo oba bamwongereyo ekisanja kuva mu 3 nga bamwebaza ki ebisanja bya Nuupu biba 2 oba oyagala oba toyagala ebya Nuupu abifuze 2 ate afuze Nambooze ajja kufiira Mukono yafugayo n'ebya DP kati nze kale ngejje mwagala nze ngejje mwagala mba njagala bamwongere paka nga 3 koze kya 3 gumu kiba kigwaka 3 mmeka mu 6 mu 6 kubanga ayina we yagambidde n'abadde ba speech n'agamba yadde abuulira abo abawangudde naga nti buli omu asigale mu layini ye awo aba agamba Kabanda nti asigale ku bwa mmeeya yabigaba yabadde agamba Kabanda nti Kabanda sabo bwa mmeeya bukusaana tovaawo awo Kabanda azze akulaakulana Kabanda yali kansala najja wuuyo afuuse speaker wa district wa Nankani wa municipality wuuyo kati afuuse meya kigeza obwa MP bumusaana exactly nze no sakisoso kitegeera zadde manya agamba bano bamaniyo baani buli omu asigale waali Nambooze kati ajja kwebaka agenda kutandika n'okwebaka ng'alogootana Kabanda kati atya Kabanda kati mu kutya Kabanda kyeyavudde avuluga bakansala n'ayise n'adda bakansala n'abayisaamu ettooke n'avulugavuruga ekintu n'atuleetera ebidoli bakansala tobayita bidoli bakulembeze bidoli naawe bakansala babe Mukono ebyo bidoli buli ekyatuliddemu olukwe kidoli kansala Miro Weseta kidoli kansala Lubwama w'Ekawuga kidoli kansala Grace Ntambayo Bukerere kidoli kansala no w'Ennyenje kidoli lwaki abakulembeze obayita ebidoli yisima kamba kwe wano woba kansala ebyo byanyi ssebo bosi byanyi gagajja wano ennyini Kaddu kansala Kaddu kidoli kansala Nakamya kidoli kansala Lubwama kidoli kansala Bitamisi kidoli kansala Nandiose kidoli kansala Muruta kidoli alonde bonna bakansala ba Nambooze abo bwe kiri nedda nze awo basikoze eki basikyagadde mabeera gundi tukole ebeera eno tukole kati omukazi wa KCC wawulizaayoko ndudde muwuliza ngamba abasajja bano abamubba aba enforcement nabadde wagende ogwo naye ndoza kangendeyo enkya sijja aba enforcement abo twagala okubasaba ne mukendeze ebikolwa ebyeffujjo byemukola mukendeze ebikolwa ebibi mukendeze ebikolwa ebyokubba abasuubuzi b'e Kampala omuwala ali awo abadde akola ka mobile money mu paaka bamubba millioni 5 n'emitwalo 8 abo abasajja b'omuki ba enforcement abo ate omuwala ayagala ssente ze era wetukoolera madamu Buzeki wetukoolera Lord Mayor wa Kampala wetukoolera Mayor wa Kampala Salimu Uhuru abakulembeze alala mujjukirire omuwala ono asiimwe bambi muwala muto ate abadde yeeya naye abasajja abo babbi bakolagana empolisi z'omu tawuni awo ne batulugunya abantu njagendeyo mmaleko kibuulirizaako tulabe abasajja ba enforcement abatulale ku kisansa naye si abasajja awo ga waliwo omusajja
anti bw'okola kyonna gyeno bonna oba obakuba. Waliwo omusajja ye mu CCTV komanda mu ba enforcement. Ne togamba bonna enforcement. Anti nnyaanya emu evunze ekiseera. Tulina okwawulamu, tulinamu abalungi. Ate abalungi tubamanyi bwe baba tebavuddeyo okuyamba. Abasajja bano bwe bayambula uniform be bayita baki kabaka deidei batuulaawo ng'abo babalaba. Ekyo kikyamu tujja kirwanyisa. Batuulaawo nga balwaki babagobaawo baba nga bo balungi. Ekyo kikyamu. Ekyo kikyamu tujja kirwanyisa. Otegedde kale mukkirize wano tuliwo leero ku Georgina Gardens. Tulina Georgina Gardens, tulina swimming pool. Abaana n'abato. Swimming pool abato ba mutwalo n'abakulu ba mutwalo. Swimming pool abato bakoma essaawa 12, abakulu essaawa 4. Olide tulinamu samuna, tulinamu sauna, stream, nabayo gym waggulu. Tulinayo gym, tulinayo buli kimu kyonna kyonna. Steam bath. Buli kyakabi tukina. Ebyokulya weebiri. Maama we. Embuzi weeri. Tulinawo embuzi. Tuga kutandika n'okufumbawo eŋŋamiya. Wano. Essaawa yonna tuga kutandika okuleetawo eŋŋamiya. Bakuba eŋŋamiya ya bbeeyi mu kisenyi olwaleero bwedda. Okumanya eŋŋamiya ya bbeeyi. Eŋŋamiya mu kisenyi obwedda basuna $18,000,000. Eŋŋamiya emu? Kilo ya mitwalo ameka eyo? Kilo eba $200. Eŋŋamiya emu ebadde ya $18,000,000, $18,000,000. So kati wano wetuli buli kimu weekiri? Buli kimu weekiri. Meat weeri, chicken weeri, oluwombo balulina, ebyokulya buli kimu ky'oyagala okijjawo. Ebisolo weebiri? Ebisolo tulina eky'emitwalo 10, tulina eky'15, tulina n'eky'emitwalo 38. Ebisolo? Kale akuba ffe kati oba otuggyemu aba abantu balujje. So oli omugole yabadde ne mukyala we bakugenda nemundu basobola gikolera wano? Exactly. Ne meeting z'embaga, meeting z'ebyobufuzi, seminars, buli kimu kyonna tukina. Waliwo ebyokuzanyisa by'abaana? Byonna weebiri. Kafaka. Wano walubya ku lusozi? Lubya ku lusozi. Okay. Kifo kirungi. Bane mujje tubazigiridde ekifo kino. Mujje abaagala okubanga mukola ki? Abaagala okubanga mukwatagana n'ebifo ebyokusanyuka. Wano yeki? Ye point yokayoka. Banafa ba Winsight Training Center, Training and Skilling Center basangibwa ali Emperor bakola cakes eze ku mikolo mbaga kwanjula kuyinjira n'ebirala byonna bibanafa aba Winsight bakola bayisomesa ku baking emigaati, ku baking cakes, ku baking amandazi, okufumba, catering n'ebirala byonna genda awo bakusomese. Basangibwa Emperor botuka Emperor ku Starbucks solo kikuwe kyambuka kidde ekitezi ekyo ojja kubanga okwata ogende maso kube ojja kuba ekipande okiraba kiriko Winsight Training Center and Skills. Kati era oyinza kuba simu eyo obanga obuzaabuziddwa nasobola kubanga ate bakuyamba. Dr. Senjobe wa Bivu Organic oli Mengo agambye nawe genda yosobola okubanga ojjanjabibwa alinamu ebizibu ebyenjawulo, olina ebizibu mu lubuto, olina ebigalanga, olina ebizimba, olina fibroids ezo, olina hemorrhoids, obuzimba bw'emabega emmeme, okusiibwa buli kaseera. Dr. agambye gendayo naawe eddagala lyo weeriri basobola kubanga bakujjanjaba n'endwadde endala zesobola kwogerako wano ez'obukaba, eza openi, ez'omunda, ez'okungulu, olususu ogejjo, olina omugejjo omuyitirivu, olina olubuto olukomeeri. Dr. Senjobe ebyo asobola obikolerako oba mukubireko esimu gy'olaba wansi omuge Dr. nkalabi wano ku TikTok, nkalabi wano ku Kimbo update kino okikola ajja kubanga akuyamba. Tujja semede banaffe aba Dream Restaurant basangibwa Wandeke yawo njale kulumye gendayo ku Dream ey'oku Equity, Dream ey'okatale, Dream ey'oku Bitaala zonna zigaba emmere ekyemisana n'ekyenkya n'ekyeggulo ojja kubanga obisangawo mu budde. Essimu weziri so zikubako delivery ne bako deliveryingira emmere ate nga tosumbuyiddwa nga toyise mu kubonaabona. So nkusaba ogendeyo so kubanga ofuna emmere olye ate so kubanga ate okuta bulungi oba bakubira essimu baso kubanga bakuyamba mu mbeera efaanagano nti baagala boogera ku mikolo musobola okunkubirako nsobola okubanga mbakubira mbakolera emikolo gy'oli Bulaaya, oli kumpi wano, oli mu Uganda, kwanjula kuyingira ku kyala, graduation n'ebirala, fundraising, yakolera meeting ya mbaga ya kwanjula nkubira ku namba yange eyo 0702 723